tuba mwe kola omulimu gufule mukwano gwo era kati bwokola omulimu nga tosekaamu bwokola omulimu nga toli musanyufu bwokola omulimu nga togwagala kiba kitegeeza si mulimu toyagala olina okukola omulimu gwo ng'oli musanyufu nga dola ate olina neoba olina ebizibu olina okukola omulimu gw'otayagala gw'oyagala plan B gifunika ngendeke wagundi oba nyanampola lwaki wenakuwaza buli kiseera mugatte emboozi ne banno bakubulire bayise mu nsi eno kati oyinza okunyumya n'essiragi n'akubulira byayiseemu n'otya n'okutya nga yazazizika ba headmaster bigambo kati doolo n'ebizibu byalina babikutikka oyinza obutava mu kifo tosobola omulaba aseka wallahi ya Mungu bagambe ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi gwa 5 mwaka 2023 ennaku lwa 2 najje mutongera okubabuzaako abalwadde tubasaasira bafidda kitalo nnyo abafunye obuzibu obutali bumu Mukama abagumye mujjukire nti obulamu tebuli mu spare bwaba bakuwadde eddagala baga nti omwenge gusiriikirizeemuke akaseera siriikiriza lwaki amakere gagendere wamu ne walagi n'omulwadde ali ku kitanda okimanyi eddagala basondasonde lwaki oliteeka wansi wa piro ate ne bannaffe abajjanjaba muleme kumalamu balwadde baffe maanyi ogenda nno ojudde okubeera nga tokyalya mmere simanyi gamba musawo Mukama anazza bibi kikyamu akola bwati musawo jangu okabere ndabange watakyali muntu onaagenda gwajjanjaba gumya omuntu ne bwolaba nga awedde mugambe okyaliwo Mukama akyakwadde ennaku yes atubagamba nno tulina ate bride and groom expo basabo ne banyabo era ng'omweso gafuugo tugutegekedde ebbanga mwaka ku mwaka omulundi guno tukulinze bwe tubaayo eri tugawane ku birabo era nga omwaka guno atujja kuwa naawe ogende ku vake n'omwagalwawo omwaka oguwedde twabawo embaga byonna tubisobola ate tulina ebirabo waliwo akantu akajja okuba nga kanyola kati ng'okagera wekasibira nga kirabo kampani ekuwa ekirabo nga tugamba okuyingira mu 21 naku z'omwezi 23 omwezi ogwa June mpaka nga 25 Lugogo Mount Papa's Hall bannamukolo nammwe mbajjukiza nti mwe mulidde empanga bukedde family bukedde fama bukedde TV1 bukedde TV2 bukedde lupapula bajja kusiiba eyo kwolwo olunaku lujja kuba lwakutaano ekyenkya kye tutandikirayo eyo paka olabe kuona ne bosiraje ekizito agenda okwesimbayo butambala bagambe olabe ku dola n'amala agenda okukiikira abennamuŋŋoona bagambe otiddemu nga ntyaki katikkiro yawomula owekitiibwa mulwanya mulise mwogerere kubuuzaako ndabira wamu ne sisita wange tulina nakitende naye tukubuzaako ali ku St Lawrence University tukubuzaako mugongo gwa mbooli otya Paul Terugulu we bajja ne Paul Edube wali emaganja mwe bali kubeera ku Bukedde TV okay Betty mukyala kafeero n'ekikosi kyonna bagambye kwe muli muli awo mukwana kedi mutulengera good morning asalabidde bannaffe abali bannamawojjolo awo maseruka ne ttiimu yonna kwe muli temutuvaako asalabidde munnange Haji Abdul Kalema ndabira BK musajja wange BK ndabira nnyo ate omukyala Arin Gokyalya mbagala nnyo era ng'eyo ttiimu ya Ian Motors good morning Yes. Waliwo ekyankutteko ennyo omwana omuwala wa myaka 16 eri Fort Patrol yabadde ali mu kukyajinga essimu ye mu room wabeerawo shamboy myaka 24 n'amulumba n'amusobyako mu sikafe eyo omwana n'asindika omulenzi n'agwa ku kisenge bwe yagudde ku kisenge ne bamutwala mu ddwaliro Fort Patrol amaze ennaku 2 n'afa omwana bamulina kati fayiro yaweerezeddwa wa resident state attorney for sanctioning bagitunulemu awe police amagezi ku ngeri bagenda okuvunaanamu omwana ono balina kibamukolera self defense yadde yerwanako oba manslaughter yasembutali bugenderevu oba mada nga yagenderedde balina engeri gye bamulabamu omukyalo oyo nebedde bakiyita nga abadde yerwanako self defense era babasala ekibonerezo bamukenderezaako ddala kati bwe biri bwe biti omulenzi yafudde myaka 24 yadde agezaako mbukwata mwana myaka 16 jukira mwana ali below age wa myaka 16 deferment balina amakolero akomera gaabwe wateeka gye waliwulidde muddangamu yasayininze ennamugongo baweze bino wammanga perfume ez'obucupacupa bantu tebawunye flaska baluuni ebintu bingi naye nga traffic police efulumiza mapu zetulina okugoberera kireka kyali wajja road egenda kufuuka wanuwe okutandika ne saa 9 ez'ekiro paka ku 10 ez'olweggulo ku Saturday n'alya kyali wajjala naye wanuwe ate kyali wajjala namugongo wanuwe eri ab'ebigere pozi n'emmotoka erina sitiika ebisingawo mujja kuba mubiraba sira ku mapu efulumiza efulumiziddwa teri mmotoka egenda kukirizibwa ku mabbali ga luguudo mu biseera by'okujaguza ate era ne taxi zonna stages eza taxi mu bitundu awo ziwereddwa perfume ayina nefuira ajja nga yefuidde nefuira
bakita kuzungu ojja n'akacupa ko ng'okagulidde girlfriend ojjozunga n'obucupa bwo bajja bukujjako bo babusigaze poliisi eri bukuwa ng'okulamaga kuwedde bw'oliba obufunye katukole ku bannaffe munange abasajja mwena abali eyo nga omuwala yakutunza ebijja by'ekika amazima ga Katonda ate wawulidde nti Kiwalabye yamufunisiza olubuto oli muloosi zokka yalabbi ebijja gwe kenyini walwana abantu bonna n'obavuma basengabo ne bakolima kati alina lubuto lwa mulala eyali ya ssente kati eza siruro katugende musaala sorry essala kegenda eri bamaama waka nga taata w'abaana omwolekeza bikolimo ebivumo kale lwa fees kale balika basome muntu ngalabye nga ntawanye naawe Katende omukazi kati omukazi oyo w'amaanyi nnyo kati wa kitalo ffe tuli bantu abange basembe yafuna school fees abakazi nga basumuludde bayigawo nti balika basome ne bweba noteri ne bweba eryaga bali boka basome ate abange balina amagezi malayika nno zikukkeko nti omanyi nti nabali nabo bakyatudde sente zibuze dola kati Jinja Iganga Road waliwo driver wa taxi bamuyita Maggwa agambye okuba nti yatomedde abalamazi bana ne batwalibwa mu ddwaliro Jinja nga bafunye ebisago omu bamusibudde ne Maggwa akyabuze emmotoka bagifunye eri ku poliisi yavugisiza kimama okubuuliriza tubalabula speed muli mutya bamaama ng'omwana owokubiri olubuto walufuna ogenze kukima fiizi zoli eyasooka kati guno omulundi tosobodde nagenda zinona ogamba buga nti mpeereza kwe yateero sijja kujja zinona buli olunaku olwetoola ku ndala kabonero nti okulamaga ennamugongo kusembedde namugongo wa nkizo eri abakkiriza mu Kristo olw'abajulizi abattibwa era bakira buli omu alina byajjukirayo sinakindi kye bamukoledde. Caroline Akiro y'omu ku bakozi ku St. Cyprian High School ekyabakadde. Ono bw'aba ayogera ku bajulizi aggumiza nti be baakamala byonna mu bulamu bwe oluvannyuma lw'okuba nti yali alwala buli lunaku wabula nti bwe yeekwasa abajulizi obulwadde bwadduka zambwa. Akira agamba nti obulwadde bwali bumubala embiriizi era nga tasobola nakutambuza bigere okulamaga wabula olw'okukkiriza yalinnya emmotoka olwatuuka ennamugongo n'akwata essaala okukakana ng'abuukira waggulu nga jjanzi. Nakumu mbadde kola mu PG St. John's College. Kati mbadde lwala nnyo, mbadde lwala typhoid, mbadde bubi nnyo, mbadde ogenda kutwala. Kati Uganda Matters ajja sitambula, mbadde sisobola kutambula. Igenza mu motoka. Ya, tukayo tandika kusaba. Mbadde saba. Kati niwona. I got well. Akira obulwadde bwe bwamuzimbirako akayumba yali muwandiisi mu ssomero erimu nga gye yasinziira okulamaga wabula nga kati abuukira waggulu. Badde kola mu PG St. John's College. Badde kolaga secretary. Kati tugendayo. Munampuluzi niwona. Agattako nti mu mwaka ogwa 1999 ebintu byamutabukako ng'ali waabwe mu disitulikiti eya Oyam mu kiseera ekyokulamaga naye olw'okukkiriza n'alamaga obulwadde ne budduka zambwa n'ebyali bikutte ebirala olwo nno ne bita. 1999 obadde sigenda Uganda Matters one kugenda waliwo pilgrim nayita Icheme Oyam district tutambula na bigere tugendayo tumala naku 3 mu kubu tutambula wale nayita Tao Kich naye wa Catholic nene owamanyi watomanyi naye bayita Tao Kich tutambudde kati nawo badde saba naye badde lwala kati niwona. Agamba nti ekigenda okumuleeta ennamugongo omwaka guno ye muwala we yamaliriza okusoma kyokka nga ne gye buli eno tannaba kufuna mulimu ate ng'okusoma kumututteko ensimbi mpitirivu. Badde saba
mwala wange tanaba kufuna mirimu amale kusoma naye tanaba kufuna mirimu bado yagala tusabe afuna mirimu kubanga inze single mother kati kola sente yange ono napangisa na mwana nyuma anonye mirimu nasola na school fees na mwana muto kati bado saba wayambe afuna mirimu. Abalamazi abamu batuusedde Namugongo wakati mu kunyanyagiza emirere n'okuyimba ennyimba ezisuusuuta n'okutendereza okwewaayo kw'abajulizi ba Uganda. Ekyenkya kikutuusiddwako Airtel, a reason to imagine. Hey kid, I have more for you from Sam's. Bull Soccer! Abaita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Bull Soccer and school music in Uganda. Okuyinga shinze emitwalo 10, abayize emitwalo 5, emmeeza miliyoni 2. Ku Serena Hotel nga 11 June. Omukenkufu Kakensa Professor the Legend Kawaji omusiime Bull Soccer! Abarekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Rema Namakula, Pastor Wilson Bugembe, Helena Nanjego, Stella Kayaga, Flona Namukasa Bettina, Flash Rap, Rebecca Jingu, Catherine Kusasira ne Samisak Samakula. Kalabaita mwenna mujembere unga gawula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel Bull Soccer lwagidwa Bukedde TV ne Bukedde olupapula alina gwasinkanye wano nasawa buterevu omupiira gunayingidde boxi nasigala ni golikipa yekka nasubwa okuteba goal afunye omukisa omulala wano guteba katulabe nasiba omupiira bulungi nnyo wano ku kifuba gutadde wansi nasinzira na bompiira naye era kipa agukutte abadde asembedde wano afunye omukisa wano naye era tasobodde kuteba naddamu n'agufuna n'akuba paasi ne bagumuddiza ndaba goolo wano n'asalasooka owokubiri asigazza golokipa yanakola obujogoli wano golokipa bamusaze guli mu katimba oba muwanguza wedde emirimu ne Trust Condoms. Kozesa Trust Condoms ofune essanyu ery'ensuso n'obukuumi ku bulamu bwo. Binyuma nga waliwo Trust mw'osinga okwenyumiriza era kakuuma bulamu eyeesigika. Trust Condoms zikutuusibwako ekitongole ki PSA Uganda. Hello to all the children of the world. Are you searching for the preschool curriculum that sets a standard for learning and development with a Christian foundation? It's right here at Gardener's Schools. We have Gardener's Preschool for the early years, where children learn in an enabling environment with an international mindedness. We're located at Muyenga, Chidra. Bukedde olw'okubyaza ne bino by'otasaana kusubwa tukulaze engeri Amerika gye yakubye aba Al-Shabaab abassa UPDF mu Somalia. Mulimu omukyalo w'emyaka 83 eyaweemusa olw'ebyavudde mu musaayi ku baana be yazaala. Russia ne Belarus ziyisa amawanga okwegatta ku mukago gwe baataddewo olwozi bawe ebyokulwanyisa ebya nukiriya osenga ababadde tebanyumirwa nsiitaano y'okukitanda abakugu bakulaze essaawa weetabira olwo munno asigale ng'akutendereza. Tugattiddeko n'abanoonya ababeezi omu ku mulamba y'emizannyo tukulaze ttiimu za Premier bwe zitandikiddewo okwenyoza sizoni ejja era tesuba omutendesi wa Chelsea omujja eyalangiriddwa enkonga ennyezi mulindiridde gano n'amala mu Bukedde olwokubiri agenda okukufuula omumanyi.